ntera nnyo okutaagala kudiscussinga bantu yogera nja kudda nnyo kudiscussinga lessons. Yes. Amawulire gano tukyogeddeko kihitinzeeko nzijjalo nempe endowooza era nze ntera owendowooza nerabanga aleese endowooza zizza aŋambika bwe nti kamuwa omukisa akole ki yeetaaye. But of course tuli mu society ey'abantu ekisooka abagwiridde ffeemu mu society abantu batakkiririzaamu self esteem ntono nnyo ku mulembe guno ti omuntu omwogerako ng'ekigambo ky'omwogeddeko abantu naye nga bakimwogeddeko abalala baki n'agamba weegasse ku balala bakola ki n'agamba kaakuwalampe. Lessons ze tusinga okupiikinga mu backlash zetufuna mu mirimu gino nga tukozesa gundi eya wiiki eno. Well, I think it's just about patience. Tenekera mu business yaffe mulimu kye okutestinga. Waliwo omuntu ng'ayagala kutestingwa how far you can go. Kugezesa. I'm going to give you an example of me. Bwe mba ndi ku show, like I said, take zange zempa sivola. Kisinzira how you comprehend, how you take it. Gwe nga gwe. Njogedde ng'okifunye otya. I'm not. Era nkuwateekera nga bweri nti wano kiri bwe kiti n'ekiri kino kiri bwe kiti. Nze ndowooza yange. Naye nga sigambye nti mwana oli musiru totegeera So abantu abasinga bw'alaba ekyo abamu akubira n'agamba mwana neeyanzizza okumbuulira amazima. Omulala kusanga n'agamba nakulaba nga ayogera bw'oti naye just mwana kewayogeraako kantereeza bangi mbasanga abo n'agamba mwana panda oli waddala kati oli bw'abanga alina ego ye ng'agamba tolina ky'oŋŋamba yagenda okukulumba. Naye ate nze bangi batulumba oli n'akuthreatening oli n'akola ki naye nga just being honest. So lesson yange nzijenjiga is just kubeera patient. Sometimes toddamu bantu si buli omuntu yeetaaga okuddamu naye njagala abantu bayige nti ne bookera ku makya nonyigiriza ennyinda eno etuuka newulira nga nothing enough. Nze osookera ku makya n'onvuma I don't care because I mean we twatandika okukola buli omu agamba tosobola tubive mu biki but still okuba endongo n'osanga abaakujerega nga bagibaala yereso nayo giyiga. So waliwo ate omuntu asobola okukutakula n'akutakula ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu Simon olya n'ogamba niye ono omuntu kiki nga ntambuliddeko n'omumiitinga n'omugamba mwana kiki buzibu ki tubutereezi nze muntu era bangi bakyali bange ng'olya nekubera gamba olina obuzibu nange straight up nenkusanga wanagamba olina obuzibu nange nezijjako nekiseze gamba olina obuzibu nagamba tewali ate nadde ebbali nayogera birala ekyo kyekinnuma tuwogedde kati nga bwe tuwogedde ate nenkusanga nguddamu onkuba nga sirina kyekoze kabonero kankwe ninayo omuntu gwe nnakoowa naye ng'ekyamunkooyesa nali ntandika sushene eyasumulula n'asanga naŋŋamba ekizibu kyo kusalako nemugamba nange nakikoze eki nkiraba ne bakuyita mu meeting emu n'ogamba omuboko bwe buzibu bwa sho. So olaba muganda wange obeera wankwe nnyo nze bwe nkumitinga ne tuwogera tuwogedde kati nga mu situation ne baddewo omuyimbi otwa meetinga najja ku radio ku interview ne tuwogera bannange ne bamugamba nti omuntu gw'atakinga wamwatakinga mu nsobi ne video nagitaddeyo ne tukkaanya ne tugamba buli omu ate munne ngenda okuddamu ng'okoze kintu kyekimu wano nawali and I'm like kiki naawe omuntu ng'omuntu bannaffe tuli bantu omuntu gw'asirika taba musiru otuuka n'ogamba no enough is enough. So nange ndi muntu era abafaani wange akozesa platform eno okubeetondera n'emikwano gyange mwenna abanyize because of how I reacted. Naye oba wali otuuseko mu point whereby onyigiriza n'otuuka ku kisenge you will understand where I came from. Naye nze one thing I will never ever do in my life is involve someone's family. Never. Nze ne bwonkuba n'oyagala okunsalako akagala I will never attack your family because I know even me nange ku family tonkwatira ku family. Era omuntu eyakyusiza how I felt was Shiba when she called me. Okay. Nakuwa comfort. Allah, I was all simanyi mwana waliwo time when natuuse ne ŋŋamba banfunemu eggaali. I'm sorry to say this guys but you don't talk about my late mom, you don't talk about my late baby. Tomanyi how long it took me to heal. You don't know. Njagala onvume panda olina omutwe omubi panda kibiki vumanze ne bwogamba nti olina ebyenda ebifu it is okay vumanze togatta mu balala bange ne bwogamba towera panda tomalaako it is okay
Vumanzi. But never, guys, it should be a lesson to everybody. Never include family in anything in life. Olugwe nade ngagamba Simon edda. Kwe tutandika okulwana, totandika bibozi bya nkubye mu lubuto wannuma. Olaba ne mu ntalo. Olutalo lwe lulwana nga lwa mmundu oli ne basula akagoye akeeru. Oli abawanise. Mwe ne bata kwa bamuli tebabakuba. So ate kiba kyabuntu ne bwe nalaba post eyo ne ngamba no. I think kanali kisusse. No, not deserving kudibwamu because waliwo ekintu kyolanogaa no, this is not it. That's why era Shiba bwe yankubira essimu a night before we yateekayo omuwala post. We talked for almost an hour because Simon omanyi waliwo omuntu aba akumanyi abantu abasinga mutwala ku internet kuno temutumanyi ne tulina abantu abatumanyi nagamba gundi otasobola kukola bw'atyo gundi otasobola nga oli azokuterawo olugalo because akumanyi era Shiba yangu yanagamba no bro, this is not you. People are going to think you're fighting women. Naye ate Ruda nangamba nti no, at times people should understand nti omukazi tolina kitekinga tufa because ono musajja bajja kunsaasira n'abasajja nabo bantu nze nali simanyi agenda nateekayo post eyo Shiba but because I thought kigenda kukoma ku phone call era bwe twamala phone call buli kimu kye nali mposti nze nekitekinga down nengamba now I'm done ngenda okukira kumacha ndaba post y'omuwala nazaye wow. Singa omukisa gw'okumakinga piece ey'obuntu etali ya mawulire guba guzze. No, nze simulinaako obuzibu naye mbirivingira nnyo omuntu ali accountable nga yo honestly accountable va ku bino ebyokwagala okukakasa media nti kati kyawedde kati kiki nga byammwe tebirimu na media. Njagala nnyo nze olaba bwe kukola ekintu nja kukunoonya away from the media nkambe mwana wano naye kyeza nsonyiwa ng'omuntu because ffenna tuwokya okitegeera naye bw'oba okikoze for the media no but naye kintu kimu kye ngamba nti tweet ye one day ejja kumaking a sense. Of course that's all I can say. Ekyo kyo kyabudde budde ekyo kyabudde. No, tweet ye ejja kumaking a sense one day. Neze simulinaako obuzibu kyobola ebintu ebisinga nabijjeyo byonna era ne music we mukuba ku show. Lujja tolubuuka. Siyina naawe buzibu nze siteeka personal life yange mu mirimu. Tutawaanya nnyo. Sikikola nze panda. Yanyiiza ngamba sijja kukuza. Kyekiri kye gavumenti waliwo abayimbi bangi abatanjagala najja ne mukolako interview ne gwa bulungi ate nga tuli basanyufu. Kuba guli mulimu. Naye off air tonsala sikusala. Because muyimbi ateekamu ssente ze so music wayina okubibwa. Panda nga tumaliza yala kubuuza kintu kino nga tonatuwa bipya.